Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ebyo bye tuba tusobodde okubeera nga tukuŋŋaanyiriza ensonga z'endiga eyafiiridde mu kyaki jagiyita ndiga kubanga nazo ziyitibwa ndiga abagoberezi ab'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo. Ebiseera ebisinga oba ebbanga lino lyonna obadde owulira Pastor Bujingo ng'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu wonna wabeera amusanze. Pastor Bujingo tazikiza era emabega kaawo ne mukazi we amanyiddwa nga Susan Makula era naye yavaayo n'abaako bye yayogera ebitaasanyusa bannayuganda. Kakati wakati mu kusonda ssente ez'okuzimba Pentagoni newankubadde ng'endiga Pentagoni tezigirabangako oba agenda bazimbiramu hekisagoni oba okitagoni n'ebirala tujja agenda maaso tubirabe. Kati gwampuliriza njagala okuleetera emboozi eno ekwata ku nsonga eza Pastor Bujingo. Abamu ku b'eŋŋanda z'omukyala eyafudde waliwo envuuvuuma ezatandise okuba nga ziyitiŋŋana nga kigambibwa nti omukyala ono si ndiga ntono, si ndiga ya bulijjo. Kigambibwa nti omukyala ono mbu yasondako ku ssente ez'okuzimba Pentagoni nti era yakontributinga ssente ezikunukkiriza mu bukadde 10. Kiba kitegeeza nti eyo weba ndiga si ndiga nga zino eza bulijjo, ndiga ezitowa mukko, ndiga ey'amaanyi mukko. Gwampuliriza kakati bino byagenza okujja mbu Pastor Bujingo oba abakozi ku church ya Pastor Bujingo nti baavuze omuntu ono ng'olwedde yamaze okufa okusinziira ku reports zetwakuwadde olunaku olwajjo, era bagenza omutuuse mulago nti yagenze olwedde afudde, nti era kigambibwa yafiiridde ku Canan sijagamba ku church kubanga church tenazimbibwa. Wabula njagala kubaako wano bigambo byenkuwa ebya mwana mulenzi amanyiddwa nga Up Boss naye ayina complaints yataddewo wano. Pastor Bujingo jukire mabegako luli mu nfa ya oba ku kufa kw'omugenzi Richard eyali bodyguard eyali omukulu w'ekkanisa eyali yalina ebitiibwa bingi tetwategeera kituufu kyeki. Oluvannyuma lw'omusajja oyo okufa nga kigambibwa nti baamukuba masasi, tunajjukira nti Bujingo yavuga emmotoka paka mulago ku ddwaliro. Kakati noono omukyala eyafudde oba endiga eyafudde era kinajjukirwa gwampuliriza nti era kigambibwa oba amawe okusinza ku updates ezafulumye nti era baamuvuze paka mulago mbu mu mochari. Kakati no kireese ebibuuzo bingi nnyo nga bogenda okuwulira abantu beebuuza Uganda Police Bujingo ye akkirizibwa okuvuga oba abantu ba Bujingo bakkirizibwa okuvuga emirambo ne bagijja ku crime scene ne baba nga bagitwala bagisuule mulago oba bwe kityo si bwe kirina okubeera. Redson TV kwoli kanzije tweyongere owuliriza bino. Uganda Police afande Lusoke twagala muveeyo mubuulire abantu nti kakati Pastor Bujingo ye mwamuwa license ey'okuvuganga emirambo okugijja ku crime scene n'agitwala mu ggwanika. Yes, muveeyo mubuulire abantu kuba kakati Pastor Bujingo agufudde muze talinda polisi kutuuka ku crime scene ye ng'avuga omulambo ng'agujjawo ng'agutwala mu ggwanika. Mufudde polisi okubeera nti yo ekola kubamu abantu bannannyini mufu eyafudde ne batuko okubeera nti baddukira gye tuli ne batalema kuddukira ku polisi kuba mu amateeka mugafudde nti gali selective gakolako kubamu. Lwaki abantu bano bandizze ate ne bajja mu inbox zaffe fe abatali ba polisi okulaajanira eno gye tuli nga polisi weeri. Mufeeyo mubuulire abantu. Ntandise okukikkiriza muganda wange yeekolera kiyaga nti awunyirwa obubwetere. Should we sente eno yabadde saddaaka gwo endiga neefa ku kyakiyo wabula omulambo ne mugujjawo speed ne mugutwale ne mugukasukayo nga temucommunicate nze n'abantu baago kuba tusuubira buli muntu ajja ku kyaki abantu ng'abo abasinga mubeera ne details zaabwe abantu ne beebuuza bwebuuza omulambo gwabwe bagumanya luvannyuma nga wagukwata n'ogukwata n'ogusuula mu ggwanika ate ng'eyafudde bwe yamaze okufa ne mugabula ekijjulo. Should we sente eno yabadde saddaaka kuba n'endiga eyafudde ku kyaki size zino endiga is not an ordinary ndiga. Genda obuze family baabo bagambye nti ku Pentagon ya contributing obukadde 10. Kati endiga ya contributing obukadde 10 teba ndiga ya bulijjo era bwafa wabeerawo embeera naye endiga bwete ey'amaanyi eyatuuka okkamwa obukadde 10 neefa ne musigala namugabula ekijjulo. Mwakalabe ebijjulo bimeka Canan mwali mule ku kijjulo bwe kye Canan. Should we sente eno yabadde saddaaka nti olwamaze okukola saddaaka yaabwe badde balina n'okugabula ekijjulo
ababitegeera bamuganda wange yeekolera bino mmwe mujjo binnyonnyola abantu kino ekibwetere sitayireze poliisi eri relaxed omusajja ajja atya omulambo okukula musini n'atayita poliisi ng'omuntu afiiridde awo kikyabaakweka lwaki ayanguwa mangu ennyo okuvuga obujulizi okubujjawo kikyaba akukusa so please afande lusoke nkusaba oveeyo obuulira abantu nti ye Bujingo wakati ye mwamukkiriza omulambo bwe gufa nga agujja okukulayo musini nga poliisi tenatuukawo yes ffe twagala kulaba omusumba ono nga mumugombamu obwala kuba kakati kino ekibwetere ekigenda okuyingira Uganda eno sitayiro mpya ate obuzibu endiga teziwulira kati bw'oba olaba endiga bweti nga tagifuddeeko naye ng'endiga ya contributing obukadde 10 mu endiga zimutwalo 15,000 mwekabireko kana akasajja keefaako kokka bwe kiba nti eno teyadde saddaaka omuntu bw'ati naafa ekyo nga kiri very rare nga mufiiriddwa omuntu wammwe bw'ati nga mwamugba oluseko olwenkaniddewa mwene musigala nga muli mu bikujjuko can it happen omusajja oyo atukoze bubi nnyo nga bw'okiwulira nasanze mayiti ya muganda wange ng'eri mu mokyale ate tekuliko na biwandiiko biraga nti oba ayina waali ennaku gye tulina agimanyi bw'oyogera owulira nti yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mokyale nomala omutwala mu mokyale totaddeeko bamannyo baani n'osuula busuuzi awo teri amufuddeko tebiriiyo Bujingo bw'aba yooyo nga yekyaki yeekola ebyo egobebwe mu Uganda omusajja oyo atukoze bubi nnyo nga bw'okiwulira nasanze mayiti ya muganda wange ng'eri mu mokyale ate tekuliko na biwandiiko biraga nti oba ayina waali ennaku gye tulina agimanyi bw'oyogera owulira nti yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mokyale nomala omutwala mu mokyale totaddeeko bamannyo baani n'osuula busuuzi awo teri amufuddeko tebiriiyo Bujingo bw'aba yooyo nga yekyaki yeekola ebyo egobebwe mu Uganda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko eby'enfuna byo nga bidobonkanye n'obweru bweru wa ggwanga emirimu gyakutankalanako byangu tusomere ku dduwa okugenda n'edda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'atereezebwa mu mbeera yonna ebadde okwesibyeko kusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwe nawe n'osomerwako ku dduwa nga kuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 44 74 56 ne ku WhatsApp kwendi mpeereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobe ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. K'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7528 noti 910 awo mbe butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto.